Zirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba ensonga President Museveni gye yannyonnyola abazungu lwaki gavumenti ye erina baminisita bangi okusinga gavumenti endala zonna ezasooka mu Uganda. Mu 1955 Legislative Council oba Legiko bwe yayitibwanga, ngeno Parliament y'abafuzi b'amatwale mu ggwanga yakubaganya ebirowoozo ne basalawo nti executive erina okubeera ne ba cabinet ministers abanaayambako gavana okuddukanya emirimu gy'eggwanga. Mu mwezi ogw'omunaana mu 1955 gavana wa Uganda akaseera ako Sir Andrew Cohen yalonda cabinet y'abaministers 11. Era ngeno cabinet ya Uganda eyasooka era yasingira ddala okubeera ne baminisita abatono. Cabineti eno yali ekulemberwa Chief Secretary yali akulanga Prime Minister ate nga ye Governor yali akulanga President. Cabineti eno yalimu bannayuganda 3 ssaako n'omuyindi omu era nga abali mu Cabinet kuliko Mr. C.H. Hartwell ngono yali Chief Secretary bamuyite Prime Minister, Mr. R.L. Dreshfield ngono yali Attorney General, CGFF Melmoth ngono yali Minister of Finance, L.M. Boyd ngono yali Minister wa Local Government, A.K. Click ngono yali Minister wa Natural Resources, G.B. Catland yali Minister wa Social Services, C. Handlebad ono yali Minister wa Commerce ssaako ne Works, Zakaria Sike Mugonya ono yali Minister wa Land Tenure and Minerals, Apollo Chironde yali Assistant Minister wa Social Services, Yusuf Chironde Lule ye yali Minister wa Rural Development, Atamal Maini ye yali Minister wa Cooperation and Regional Communications. Yali Cabinet eno y'abantu 11 abaateekateeka omusingi gw'ebyenkulaakulana ssaako n'empeereza z'abantu mu ggwanga. Era mu 1962 Uganda yali esinga okubeera n'enguudo ennungi mu East and Central Africa, nga kino kyeyolekera ne mu mpapula z'amawulire okuli Uganda Argus ne London Times ng'ennaku z'omwezi 9 October 1962. Entindo zonna ezaali zizimbiddwa ku migga eminene okwetooloola Uganda ng'oggyeko olutindo lwa Owen Falls e Jinja. Entindo zonna ku migga eminene okwetooloola Uganda Cabinet eno y'abantu 11 be baazikola nga tebalina yadde ne permanent secretary. Nga n'enguudo ennene zonna ezaali zigatta districts mu kaseera ako gavumenti eyo ye yazizimba mu bbanga lya myaka 6 gyokka. Era nga yali Cabinet eno yasobola okufuna looni ne bazimba eddwaliro ery'e Mulago, Parliament Building ne projects endala omwali ne factories e Jinja. Ng'ennaku z'omwezi 1/5/1962 oluvannyuma lw'akalulu akaali kakubiddwa mwezi ogwokuna mu 1962 Prime Minister omulonde Milton Obote yateekateeka Cabinet ye y'abaministers 28 omwali ne ba parliamentary secretaries. Era nga Cabinet eno yalimu baminisita abalina obumanyirivu bokka. Mu bano kwaliko Grace Ibingire yali Minister wa Justice, Amosi Sempe yali Minister wa Finance, Cuthbert Obwangolo yali Minister wa Regional Administration, John Babihe yali Minister wa Animal Industry, Game and Fisheries, Dr. E.B.S. Lumungo yali Minister w'ebyobulamu, Baraki Kiri yali Minister wa Works, John Rwamafa ngono yali Minister wa Mineral and Water Resources, Mathias Ngobi yali Minister wa Agriculture ssaako Cooperatives, Lawrence Kalule Setaala ono yali Minister wa Industry and Communications, Dr. J.S. Elozake ono yali Minister w'ebyenjigiriza, Felix Onama yali Minister wa Internal Affairs, George Magezi yali Minister of State, Josh Mayanja Nkanji yali Minister wa Commerce, Alexander Ojira yali Minister wa Community Development, Adeko Nechon yali Minister wa Information, Broadcasting and Tourism. Sam Odaka yali Deputy Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba Foreign Affairs, nga Milton Obote yali Minister omujjuvu wa Foreign Affairs, ate nga ye Godfrey Binaayisa yali Attorney General. Ba Parliamentary Secretaries mwalimu Shabani Nkutu yali mu office ya Prime Minister, Chris Katiti yali mu Ministry ya Regional Administration, Triple K Karyejesa yali mu Ministry ya Animal Industry, Game and Fisheries, Joshua Wakoli yali mu Ministry y'ebyobulamu, S.K. Masembe Kabali yali mu Ministry ya Works, Lawrence Kabawa yali mu Ministry ya Agriculture and Cooperatives, William Kalema yali Parliamentary Secretary mu Ministry ya Education, M.L. Chowdhury ono yali mu Ministry ya Internal Affairs,
Ibi Bwambali yali mu Ministry ya Kamasi, Munyagwansibirwa yali mu Ministry ya Information Broadcasting and Tourism, Mrs. Florence Lubega yali mu Ministry ya Community Development and Labour. Cabinate ya regimu eyaddako yali ya musajja mukulu Idi Amin Dada. Guno yali alina cabinet y'abantu 18. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu February 1971 oluvannyuma lw'amagye okuwamba Milton Obote, President Idi Amin n'afuuka President baateekawo kabineti y'abantu 18. Era eno yalimu abantu abaali balina obukugu. Muno mwalimu Obote Ofumbi, Minister wa State for Defence. Lieutenant Colonel Ernesto Bitre Gama yali Minister wa Internal Affairs. Wanume Kibedi yali Minister wa Foreign Affairs. Ibi Wakweya yali Minister wa Finance. Apollo Chironde yali Minister wa Planning and Economic Development. Yokosofate Ngulu yali Minister wa Culture and Community Development. JMN Zikusooka yali Minister wa Work, Communications and Housing. Dr. J.H. Gesa yali Minister wa Byabulamu. Justus M. Byabagagayire yali Minister wa Labour. Wilson Lutala yali Minister wa Kamasi, Industry and Tourism. William Nabuli yali Minister wa Information and Broadcasting. Erinayo William Oriema yali Minister wa Mineral and Water Resources. V.A. Ovonji yali Minister wa Public Service and Local Administration. Abumayanja yali Minister wa Education. P.J. Nkambo yali Attorney General. Professor William Banagi yali Minister wa Animal Industry, Game and Fisheries. Atenga F.L. Okwale yali Minister wa Agriculture, Forestry and Cooperatives. Era nga kabineti ya Idi Amin eno yasookera ddala okubeera kabineti eriko baminisita abatono bukyanga Uganda efuna bwetwaze. Olwo kabineti eddako okutunuulirwa ye kabineti eyasooka eya musajja mukulu Yoweri Museveni. Ono bwe yafuuka President mu 1986 yajja ne baminisita abaaliyo mu 40. Era ono bwe yali ayogerako ku radio BBC mu Septemba 1966 bwamubuuza lwaki alina kabineti ennene n'ategeeza nga kabineti yagikoze ng'erimu abantu abava mu bibinja eby'enjawulo mu kaweefube w'okulaba ng'agatta eggwanga. Mu bano mwalimu Dr. Samson Kiseka eyali Prime Minister, Elia Katega yali Minister of State mu office ya Prime Minister, Daniel Kigozi yali Minister of Works, Professor Ponsiano Mulema yali Minister wa Finance, Dr. Ronald Batta yali Minister wa State for Defence, Dr. Crispus Chionga yali Minister wa Cooperatives and Marketing, Dr. Ruhakana Lugunda yali Minister wa Health, Professor Stanley Tumwine yali Minister wa Industry and Technology, Dr. Shema Chemanget yali Minister wa Animal Industry and Fisheries, Ibrahim Muchibi yali Minister wa Foreign Affairs, Paulo Semogerere yali Minister wa Internal Affairs, Samu Njuba yali Minister wa Constitutional Affairs, Joseph Mulenga yali Minister wa Justice tekako kuba Attorney General, Amanya Mushega yali Assistant Minister wa Defence atengera yali NRA Chief Political Commissar, Mayanja Nkanji yali Minister w'ebyenjigiriza, Andrew Fumbi yali Minister w'abavubuka, Culture and Sports, Dr. Chiza Besigye yali Minister mubezo wa Internal Affairs, Jabiri Bidandi Sali yali Minister wa Labour, Kirunda Kivei Jinja yali Minister wa Relief and Social Rehabilitation, Joseph Okune ono yali Minister wa Planning and Economic Development, Abumayanja yali Minister wa Information and Broadcasting, Anthony Butere yali Minister wa Tourism and Wildlife, Evaristo Nyanzi yali Minister wa Kamasi, Dr. David Rwanga yali Minister avunanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi, Stanley Sokrut yali Minister w'ebyentambula ssaako n'ebyempuliziganya, Kyangu Macho yali Minister avunanyizibwa ku mazzi ssaako n'okukulaakulanya ebyobugagga eby'ensibo, Dr. Andrew Kayira yali Minister wa Energy, Dr. Edward Kakonge yali Minister wa Local Administration, Tom Lubale yali Minister wa guno na guli muyito wa Portfolio. Era ng'ekifo kino kyasooka kubeera mu gavumenti ya NRM.
President Museveni era James Wapakabulu yamufuula Minister wa Housing and Urban Development. Robert Kitaliko yali Minister wa Agriculture and Forestry. John Sebaana ye yali Minister wa Regional Corporation. Balaki Kiri yali Minister avunaanyizibwa ku nsonga za security mu office ya President. John Timba yali Minister w'ebyenjigiriza. Beni Okero Luwumu yali Minister wa Lands and Surveys. Gertrude Njuba yali Deputy Minister wa Relief and Social Rehabilitation. Yafesi Sabiti yali Deputy Minister wa Energy. Zachare Orum yali Deputy Minister wa Housing and Urban Development. Muhumbe Mukwana yali Deputy Minister wa Mawulire Sakono w'ebyempeereza. Ate Robert Ekinu yali Deputy Minister w'ebyensimbi. Obulabe lutuukidde olwaleero nga Cabinate ya musajja mukulu Museveni erira ba minisita bali eyo mu 8.